Kawooya Kelvin nsanyuse okukulaba kubanga okuva luli abantu nga tumayiriza okubasomesa ku kibuzo kiri kiwambuuzaako bakumbuuza bakusigalamu amaddu ne bagamba nti Kelvin akomawo ddyato okutulamusaako n'okutuo buli kaseera babeera bakwesunga kwegamba bakummanja bagamba endukusa yaffe maama eriwa abantu bakwagala nnyo naye lwaleero lunaku lwa Ssekukkulu omanyi Yesu Kristo oyo kiteeberezebwa nti yazaalibwa wakati wa omwaka ogwokuna n'ogw'omukaaga naye ate amazaalibwa ago agasooka obadde okimanyi nti baagajaguzanga ennaku z'omwezi 25 336 gwe mwaka gwe basooka okujaguza amazaalibwa ga Yesu e Roma naye abantu sooka obaagalize Ssekukkulu kubanga tewegibaagaliza amannya agange nze Kawooya Kelvin ewa mwenna abandaba baagaliza Ssekukkulu essanyu n'omwaka omujja leka gubabeerere ogw'essanyu era ogw'emirembe ogw'essanyu era ogw'emirembe 2022 ye Kawooya Kelvin endukusa ya musisi bosa Geoffrey Seregganyi Ssengule 2022 kakati ono mu bufunze olwokuba yawangula endukusa zonna era wetudde naye wano yendukusa empanguzi tetuba bakyamu bwe tumuyita ssendukusa kubanga akabonero ka ssekano kasukkulumya ono ssendukusa oba oli awo newe yandibadde muwala nga yawangudde yandibadde nnandukusa katwagala okwebaza Kawooya Kelvin olw'obuvumu n'amaanyi amagezi ga Katonda ge yamuwa agakozesa bulungi nnyo. Kawooya Kelvin abantu bajja kuza Ssekukkulu naye bato banno abakulabe eyo bayinza okuba nga tebamanyira kumanya Yesu azaalibwa ani yamuzaala maama we yani mama yamuzaala bali bamuyita omukyala Mariyamu yali Mariyamu yali Mariyamu ye Mangadalena Mariyamu kyokalyoka kubanga mpulirayo ne Mariyamu Mangadalena koze kankubuuze yali mukwano gwa Yesu Mangadalena yali mukwano gwa Yesu bannange kakati ate taata we yamuzaala kubanga abantu bagamba tuwulira yazaalibwa era leero tujaguza mazaalibwa ga Yesu naye kitaawe yani mama wetu mutegeke kitaawe yani tata we Yusufu Yusufu kakati eryo liri mu Luganda oba mu Luzungu yani Josefu kwegamba mu Luganda Yusufu tweyanziza nnyo ekyamazima oyo ye Kawooya Kelvin ebyokubagamba abeera na bingi nnyo era amanyi bingi kiki ekirala ky'omanyi ku Yesu kyemanyi bagamba nti nalina bataata babiri alina ow'omuggulu ate era n'ow'okunsi era kiteeberezebwa nti yakola ebyamagero ebyamagero ebyo atuweeyo okwo yazukisa abafu nawonya endwadde n'agoba ziddayimooni yatambulirako ne kumazzi dayimooni kyeki omanyi kati awonze wogenda mu Luzungu ennyo obeerondese ne baana batulaba eno abamu ebigambo by'Oluzungu ebyo bibeera bibasukkulumyeko oluseera ebimu kati dayimooni ezo bibanga biki mu Luganda zempewo ezirinnya ku bantu ebizimuzimu ogambye n'okutambulira ku mazzi yatambulira ku mazzi ekyo kimu n'akyusa omwenge n'akyusa amazzi n'agafuula omwenge ako badde okamanyi agambye nti yatambulira ku mazzi ate naddira amazzi n'agafuula omwenge luddawo eyo gyagafuulira oba kiyita kaana yasookera ddala n'okukola ekyamagero yasookera ddala okukola ekyamagero kyekyo kyennyini era ekyokufuula amazzi ebyo byamagero bibyo byeyongedde 2 n'okuzuukiza abafu 3 n'aliisa abantu 15 n'emigaati 5 n'ennyanja 2 sooka oleke abantu 15 bonna bonna n'abaliisa yabaliisa ng'akozesa ebyennyanja bimeka ebyennyanja byali 2 n'emigaati 5 ono omwana amanyi ebintu ate musajja afaayo nnyo wandirowoozeza nti amanyi lulimi Luganda lwokka kubanga ebibuuzo baabimubuuzanga ku 97 katonyeze3 nnyo ne mulowooza nti oba ebyeddiini tabimanyi abikuba budinda bino abitulombojjera abijja mu mutwe omwana ono tugenda kufuba okulaba nti tumutambulirako kagere ku kagere alina okubanga olulimi ne ebirala byonna wamma asigala abinaga budinda abitwalire ddala mu maaso abantu olinayo obubaka bagamba obuyinza okusemba kuba tugenda kubasiibula bino byosomeseza bijja kumala tujja kwogera nnyo kwogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi
Nkyembadde masinga bagamba jasi kubaagaliza Ssekukkulu ey'essanyu n'omwaka omujja. Abaagaliza Ssekukkulu ey'essanyu n'omwaka omujja 2023. Weewaawo nange sigenda kusingako awo kujjako okwebaza endukusa yange Kawooya Kelvin endukusa empanguzi 2022 era mwebale nnyo abatugoberera ku mikutu gyaffe gyonna. Olulasangeye omukutu gwakyuse erinnya tuguyita Ssengule 2022. Facebook timeline yange yakyuse kuliko Munnabusiro Bosa Ssengule. Kakati TikTok kuliko Olulasangeye ne Munnabusiro. YouTube mbagambye kaka tutambulirawo tusigale nga twekubira mu kumanya tetujja kujjanga Kawooya Kelvin nja kumubaleeteranga kubanga mwe mumusaba ate abeeko byabasomesa ebirala. Kawooya tugambe tusaba sajja kabaka awangaale.